tusigale nga tukyayimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, oba tukyusemu tutandike kuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyafa dda. Kubanga olunaku olwaleero Abaganda abayimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ate be bakoze ekisoboka eky'amaanyi ennyo okusaanyaawo ekitiibwa kya Buganda. Waliwo enjawulo wakati w'omuwaanyi n'omukwenyi. Ekyo kibuuzo kiri kuffa Abaganda. Twebuuza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yavaayo gye buvuddeko n'atugamba nti takyalina buyinza era n'atugamba tetubongoota. Abaganda bakoze ky'amaanyi nnyo okulaba nga basaanyaawo Buganda. Naffe abantu ne tukola ky'amaanyi nnyo okusirika ne tutiiririra Ssaabasajja. Naye nga waliwo enjogera egamba nti wendigwa Ssaabasajja waaligwa. Kitegeeza nti nze alisookawo nga nnwanira Obuganda. Bwe baliba nga mmaze Feri ne Ssaabasajja, awo oluvannyuma aliddawo nga tulwana, kubanga ffe tulina okulwanirira Ssaabasajja, so si waligwa we tuligwa nti yalina otusookawo nti yalina okusooka okulwanirira Obuganda. Abaganda bangi baggwamu emmizi ng'ebyama bya Buganda olwaleero Buganda tekyalina byama, lwa nsonga emu nti nno babasuubiza obusente ne bawaayo buli kintu ekya Buganda ne balyamu ensi yaabwe olukwe. Olaba batuuse n'okutunda ebyapa bya Buganda ng'olwaleero Buganda bakulaga nti tekyalina ttaka. Mwami Museveni olwaleero ye nannyini ttaka, oba kati asobola n'okutandika okweyita Ssaabataka singa aba tatidde, kubanga abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda batunze ebya Buganda babimazeewo. Naye nga teweerabira nti ekitiibwa kya Buganda liba ttaka. Ekitiibwa kya Buganda baba bantu. Wenjogerera bino Buganda ku ebyo ebibiri tekyalinako na kimu. Tekyalina ttaka kubanga litundiddwa abasajja ba Kabaka n'abakazi ba Kabaka abali mu Buganda abandi badde ba protecting oprotectings babitunze babimazeewo. N'abantu ba Kabaka tebakyaliwo lwa nsonga beetiiririra buli ali gy'ali atya n'okwogera nti ndi musajja Muganda oba ndi mukazi Muganda. N'olwekyo Buganda ekyalina ekitiibwa. Era be bakoze ekisoboka okuzza Buganda emabega, kubanga gye tukoma okugamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, tugenda kweteeka mu comfort zone. Twetwale nti ffe Bwakabaka obusinga amaanyi mu East Africa, ffe Bwakabaka obusinga amaanyi mu Uganda, ffe twogera ne bawulira, naye ng'ate ekituufu kiri nti twasigaza linnya ng'essaawa ya Queen. Singa omuntu oyavuwala n'okkiriza nti oyavuwadde, kigenda kukuyamba nnyo okuddamu okukola n'amaanyi osobole okulwana okuddayo waggulu we wali. Naye singa onaayavuwala n'osigala ng'okyeyita Ddooni, ogenda kusigala otambuliramu eyo embeera paka ng'ebyakugendako tosobodde kubizza. Kakati olunaku olwaleero buli lwe tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, nti naffe abaliwo tusigale nga tukikuuma nnyo, kituteeka ffe ng'Abaganda mu comfort zone ne twerabira nti ebyaffe babitwala, kubanga ekitiibwa kya Buganda kiri mu nsalo zaayo. Ekitiibwa kya Buganda kiri mu bantu baayo. Ekitiibwa kya Buganda tekirabikira mu mwana Muganda kufukamira ng'alina gw'asanze n'amubuuza, si kye kyatukola. Ekitiibwa kya Buganda tekyolekera mu kawoowo mu njogera. Ekitiibwa kya Buganda kyeyolekera mu bugazi bw'ensalo zaffe, kyeyolekera mu kulwana kw'abajjajja faffe abaatusookawo, kyeyolekera mu bantu ba Buganda. Olunaku olwaleero ettaka ly'Abaganda bonna bali basenzeeko. Era bwe weetegereza ebyapa ebiri mu Buganda olunaku olwaleero, bw'obiteeka ku minzaani Abaganda ababirina n'ab'ebbali ababirina, ogenda kwesanga ng'Abaganda batono nnyo abalina ebyapa mu Buganda oba abakyalina ettaka mu Buganda, wabula ng'abagwira be balina ettaka eringi mu Buganda n'okusinga Abaganda, okuva lwe nakugambye nti ekitiibwa kya Buganda kyagiri mu nsalo zaayo n'abantu baayo. Buganda ne bw'enaasigala ku maapu nga bagamba nti yeesinga obugazi, naye ng'abantu baayo be balinamu omugabo omutono, gy'onaakoma okuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, ogenda kuba okwenya Buganda, ogenda kuba towaana Buganda, ogenda kuba oteeka buteesi Baganda mu comfort zone. Tusigale nga tuli bakkakkamu nnyo, tusigale nga tuli contented nnyo, naye ng'ekituufu kiri nti
ate ffe tuli obubi ennyo okusinga kubanga ffe ab'omulembe guno Abaganda ekitiibwa kya Buganda twogerako kyogere tuyimbako kiyimbe ne tetukoze kisoboka okukikuuma n'okukyongerayo okusingako wali bajjajja baffe we baakireka so nga bwe weetegereza ffe tubadde n'omulimu omwangu kubanga omulimu gwaffe ng'Abaganda b'ennaku zino gubadde gwa kukuuma nsalo za Buganda gubadde gwa kukuuma bintu bya Buganda gubadde gwa kukuuma bantu ba Buganda kyokka nga bajjajjaffe abaatusookawo omulimu gwabwe bayina emirimu ebiri okugaziya Buganda n'okukuumaawo we baamaze okuwamba naye gwe ayina omulimu gumu gwa kukuuma nsalo za Buganda nga toyina na kwongerako oyina kukuuma ekyo bajjajjabo kye baakulekera wallahi gukyakulemeredde era gukulemeredde wabula ate gwakozesebwa okusaanyaawo ensalo za Buganda n'abantu ba Buganda kubanga ettaka lyonna eritwaliddwa ku Baganda olunaku olwaleero ogenda kwesanga ng'Abaganda tucontributinze ebitundu 80 ku buli 100 okusaanyaawo Obuganda kubanga ebiseera ebisinga Kaabe Museveni ng'anaatwala ekintu ky'Omuganda bw'aba asazeewo kukitwala ng'akiguze buguzi ayita mu Muganda genda ogule ku ekyo yeekolera okindeetere then nze nkyusizeeno ebyapa bagenda okubuuka ng'Omunyarwanda yaguze kyokka ate era ebyeddembe we bigaana nga byetaagisaamu amaanyi g'emmundu era akozesa Muganda okukubega asobole okukutuukako nti kati ali wano mujje mu mukuba amasasi oyo Muganda ayimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga kyokka ng'ate yabadde omusaale ennyo mu kukisaanyaawo omwaka 1939 Reverend Polycarp Kakoza yawandiika ekitiibwa kya Buganda naye mu luyimba lwonna mu layinizi ezirulimu yalondamu kavaasa akagamba ti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga era oluyimba ne lutuumibwa ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kikuumwa na nsalo zaayo kikuumwa n'abantu baayo naye gwayimba ekitiibwa kya Buganda ku bibiri ebyo okuumyeko ki oba osaanyizaawo bisaanye nkugambye gwe omulimu gwe gwali badde gwa kukuuma bukuumi olina omulimu gumu kyokka nga bajjajjaffe abaatusookawo baayinanga emirimu ebiri okukuuma kye bamaze okunyagulula n'okugaziya Buganda esobole okugaziwa mu bufunze baayina abalwanyi abatambaala oba ba strikers ne ba defenders ku mulembe guno gwe wali badde defender naye n'obwa defender bukyakulemya okukola so nga bajjajja baffe balwanyisanga muli na ngabo ku mulembe guno muyina buli ekibasobozesa okukuuma Obuganda naye muba temubugaziyiza ne mukuuma ekyo bajjajjaffe kye baatulekera naye nakyo kibalemeredde wabula muli mu comfort zone ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga no gye tunaakoma nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga ekitiibwa kya Buganda kituufu kyava dda n'ekiina we kyakoma ku generation eno eyaffe wallahi ya Mungu ffe nga tulemeddwa kyongerayo oba n'okukikuuma nga Polycarp Kakoza bwe yatugamba kuba yatugamba nti abazire nnyo abaatusooka balwana nnyo entalo kakati naffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaafiirira ensi yaffe teyatutuma kulwana ntalo ze baalwana ez'okugaziya Buganda naye bwagamba nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaafiiririra ensi yaffe yali ategeeza nti buli lw'oba ogezaako okutunda oba olwagala okukolagana n'omuntu ayagala okufunza Buganda nkwegayiridde jjukira nnyo bajjajja baffe abaalwana okugaziya Buganda bati olwaleero twetadde mu comfort zone ekitiibwa kya Buganda kyava dda Abaganda ffe tusinga obunene mu East Africa
Abaganda ffe tribe eyogera ne bawulira mukwano wasigaza linnya ng'essaawa ya Queen. Ate yo comfort zone gye weetaddemu kyova olaba omusajja ali mu kunafuya. Omusajja Museveni bwe yajja yasooka n'akimanya nti Omuganda ayagala bitiibwa. Kampitire mu bitiibwa by'ayagala aligenda okujjukira ng'ebitiibwa gy'alina oba engule gy'alina nga byoya byanswa. Lwaki nnandazze ekiswa empologoma ekiswa namunswa mwe yeegeka oluba ekyekireka Banda baagala kisaanyaawo. Nkiddamu Olubiri Ssaabasajja Kabaka Mwasula olw'ekireka Banda olutudde ku buloko 232 poloti 1 baagala ddusendawo mbululimu enkaayana. Naye singa Kamunye ajja n'asomba obukoko obuto gwe n'osalawo obutaboggolera Kamunye eyo obukoko obuto egenda bufunamu amaanyi ejja ekimenesa eggwanga. Abaganda twasirika nnyo. Abaganda twekkiriranya nnyo. Ettaka ly'Abaganda baalitwala abaana ba Buganda ne babulwako bwe basula. Ebyapa ebisinga mu Buganda tebikyali mu mannya g'abaana ba Buganda. Ekizibu ekyo bwe mwakirengera ng'Obwakabaka bwange obw'Emmengo w'Ekitiibwa Katikkiro mwakinogera ddagala ki? Kubanga Buganda amaanyi gaayo nkugambye gagiri mu nsalo zaayo. Era ng'oyagala okukwata Buganda ewaluma tandika okufuuza ensalo zaayo. Bw'oba ojjukiramu waliwo amasaza 2 erimu linvudde mu mutwe. Twalina erya Kigangayizi n'erya wa Dr. Apollo Milton Obote ge yakwata n'agaddiza Abanyoro mu mwaka gwa 1966 kubanga abo Abaganda baali baagawamba ku Bunyoro. Amasaza ago twagatuuma amasaza ga Buganda agazaawa. Naye Oweekitiibwa Katikkiro tukyatunuulidde amasaza ga Buganda agazaawa. Naye essaawa eno gali maali matono nnyo wadde nga gagenda lumu kizindo. Kuba twamanya nti gagenze tubadde n'amasaza 20 kasatu tusigaze 18. Naye okimanyi nti olwaleero si masaza ga Buganda ge gazaawa kati Buganda ye yazaawa. Bwe kibanga nti baakuggyako amasaza 2 gokka n'olumwa nnyo n'olaba ng'ojogeddwa nnyo, but today Buganda yonna bagitutte. Luli galiwo oba gayita masaza ga Buganda agazaawa ogenda kutuuka ekiseera ng'eno giyita Buganda yazaawa naye nga kiva ku ki? Obwaluleba obwangalo bunani nti bwe tuggulawo olukiiko lwa Buganda oba buli muggulawo olukiiko lwa Buganda ne mukuluggala muyimba ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kyavadde naffe tukikuumenga naye nga mmwe abatuddeawo mu kanso oba mu kabineeti y'Emmengo mukoze ekisoboka okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Abaana ba leero katulwane okukuza Buganda, mukoze ekisoboka okukuza Buganda oba eri mu kudda wansi. Abaana ba leero tujjukire nnyo bajjajja baffe abaafiirira ensi yaffe. Mukakasa mujjukidde Bassekabaka Kimera, Bassekabaka Kalema, ba Kintu n'abalala abagaziya Obuganda mubajjukidde oba mmwe mwalufuula bufuuzi ng'oluyimba nga bw'olaba nti Uganda is the land of freedom. Naye nga Museveni asobola okusituka nga bakubye oluyimba lw'eggwanga nti Uganda is the land of freedom naye nga yakava okusanjaga omwana w'omuntu wali. Kakati nammwe mutuula mu nkiiko okuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyavadde naffe tukikuumenga naye ng'ate ekyamazima temukoze kisoboka kukikuuma. Abaana ba Buganda bwe bajja nga bagobwa ku mataka, Oweekitiibwa Katikkiro bw'okwata akazindalo n'oyogera ku bimuli eby'essente MC Cats be yawadde omwana we n'olaba ng'eyo ye point enkulu oba kyekizibu mu Buganda. Naggambye Obwakabaka bwa Buganda ekibufuula obw'amaanyi si bantu kufukamira nga babuuza abantu, si bantu kulaga mpisa, si bantu kwogeza ggonjebwa. Obwakabaka bwa Buganda amaanyi gaabo ga buli mu ttaka n'abantu baabo. Abaana ba Buganda baddukidde ku byeyo.
abamu baddira mu ssanduuko babajjamu ebitundu byabwe ebyekyama balwabogo babatunda yodda. Abaana ba Buganda basoma naye tebalina mirimu. Abaana ba Buganda babakuba obutayimbwa ne babatwalako pikipiki naye nga piki gye bamututteko yagitundira kibanja. Owekitiibwa Katikkiro Obwakabaka bwa Buganda ebujjako gye tuli butukubiriza nti Abaganda temwetundangako ettaka kubanga ettaka yenga beetukuuma, which is good and which is true. Radio ya Buganda yemu enkya n'osangako akalango Jomai Property Consultants tugula ettaka era tulitunda lerere kakati nze nganze yeekolera itongwa ndi musajja musiraamu sinywa mwenge era sigukkiririzaamu era singa ompeereza akalango kuba ntera okukwata nga mutabani wange amaalu atudde wali nti Buganda Komputwa simanya Nairospace oba omwebika by'omwenge birala byagala kulanga naawe. Nze akubiriza omwana obutanywa mwenge ate nga bwampulira nga ndi kodinga ndi mukulanga bulango bwa mwenge olwo mbeera mu motivatinze ntya mbeera musiigidde kifaananyi ki kino ekintu nkiddinganya emirundi mingi. Towekitiibwa Katikkiro okutukubirizanga nti Abaganda temwetundako ttaka kyokka ate nga ku radio ya Buganda ne ku TV ya Buganda abateekamu ssente be ba Jomai Property Consultants be ba Sema Properties. Oba tolina ky'oŋŋamba kubanga Kiganda bw'aba abuulirira enjiri mu kkanisa ye nti bannange tetulina kunywa mwenge omulokole tanywa mwenge ate enkya omulokole gwasabisa aba ali ku radio n'awulira ku radio ya Kiganda ya Kingdom FM nga kuliko akalango ka Nairo Breweries, nga kuliko akalango ka Kirabo, nga kuliko akalango ka Buganda Kombuchwa, nga kuliko akalango simanya ka Kyalenga. Aba akontanye ne byabuulirira. CBS muyinza okugamba nti kiri kitongole kya njawulo si kya Katikkiro yebe ekola ssente naye ate ya Buganda era erina okunoonyanga ekigambo kya Katikkiro oba ekya Ssaabasajja Kabaka kyeyogedde ku ky'okutunda ettaka. Bano babasiba akawaanyi tugula ettaka n'okulitunda. Bwe bayogera nti tugula ettaka baba bagamba ggwe Omuganda obaguze kyokka ate boogera okulitunda baba bagamba nembawo omulimu muddeyo munoonyereze ku byapa Jomai byaguze ku Baganda ne byatunze mu Baganda oteeke ku minzaani. Jomai agula muffe atunda mu bali kyokka ate mmwe mufuuse omuzindaalo ogwongerayo obubbi bwe mu kufunza Buganda n'okuggyako abaana ba Buganda ebyabwe nga babalimbisizza obusente obutonotono ne bagula booda ate ne babakuba ennyondo ku mutwe ne tubonaabona n'emirambo gyabwe kubanga etwali gitadde we baatunda okugula booda. Ekyo mulemeddwa okukubiriza Abaganda nti temutunda ttaka. Mukyogera mu bigambo naye mu bikolwa byammwe tekiriimu. Era nabagamba mugendeko mu regions endala munoonye Jomai gyali. Genda nnoonyeza Jomai waggulu eyo mu Northern Uganda, munnoonyeze mu Eastern Uganda, munnoonyeze mu Western Uganda, munnoonyeze mu Southern Uganda, lwaki ali mu Central Uganda. Nagamba Dr. Apollo Milton Obote yazinda olubiri lw'emmengo misana ttuku ng'akosa Kano Idi Amin Dada by then yali omuduumizi w'amagye, yali omumyuka w'omuduumizi w'amagye. Naye ono tagenda kuzinda Bwakabaka bwa Buganda direct, agenda kubulya mpola mpola ate ng'essaawa enalaga abumazeewo kuba kati bagenze ku ttaka lya Namunswa erya Ssaabasajja. Awo Buganda weetuuse mu kugifunza nti woowulirira bino n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ebbanda lwagala kutwalibwa naye ng'ate teweerabira nga tebannaba kwagala kutwala lw'ebbanda olw'emmengo baakugamba dda nti gavumenti erwagala erukulaakulanye kubanga luli mu kibuga wakati. Baagala bazimbeko ekisaawe ky'ennyonyi bazimbeko ne hoteri ez'omulembe naye ng'olowooza nti bagenda kuzizimbako nga za Ssaabasajja Kabaka oba nga ziganyulwamu Abaganda bali mu Buganda. Abagenda obbizimbawo okukulaakulanyawo era bye bagenda okuba nga bye beenogerawo ensimbi kitegeeza nti olwo lutwaliddwa Ssaabasajja batakyalulinako buyinza. Kati n'olw'ebbanda bakugamba nti luliko enkaayana era nannyini ttaka eryo naye alyagala. Wabula bali mu lukwe olutunda ebintu bya Buganda basajja Baganda
ate ababeera Emmengo abakulaga nti nno be baagaliza ennyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okubeera ng'afunamu ensimbi ezimulabirira, kubanga Ssaabasajja takola, bakolerera mukolerere, naye kati abakulaga nti be balina okumulabirira ate be bali mu mutundako ebibye. N'Olubiri baagala okulutwala. Teebereza Olubiri Mwasula bwe banaaba balututte, kitegeeza Kabaka aba takyalinawo kake mu Buganda, kubanga ettaka lye lyo olwedde baalitunda dda. Buli kya Buganda baagala okulaba nga bakiddiza Mwami Museveni, Buganda bw'etyo ebeere ng'esaanyeewo. Abaganda beetuddeko mwebuuze nti Kabaka bwe bamutunda agenda kubeera asigaddewa? Batunze embiri ze zombi, agenda kuba akyalina w'atudde?